naye abantu bano lwaki tobagamba nti ndi kito? Kuba kati waliwo ono mu comment section yo yagambye Uganda Telaji we bali tuweereza taata munnange ensonga yange gye nakubuuza nti ayo nesiita mufumbo mbadde nkyagiriko munnange mpulira mwagala omukyalo oyo nze sirina mukyala nkyali kyana ndi kito. Omulala n'akugamba naye Uganda Telaji lwaki tompa omukyalo oyo gwokola naye puroguramu eno n'akuwasa nze mbadde ngamba bajja genda bawera kati nze nja kuteekawo kye bata auditions kiraba nteekawo ne fee okuyingira auditions kubanga saagala kuviiramu awo weekube nze nviiremu awo nina okunoonya wenfunira wamma ndi kito kakati nze kagende ne mbawulira kito ki abamu baranisa okugamba nti oyogeranga babi omanyi kati abasajja be bagenda okusalawo oba oli kito oba toli kito kuba gojja kubeera awo mbunze ndi kito kumbe bo abasajja balaba nabo bakimanyi nti ndi kito n'otusubya naawe leka n'otusubya omuceere n'ebyesava ngukugulire twagala wabula gwe tugende mawulire kakati munayo gravity simanyi kikimuluma gravity lwaleshulawo nga Masima Kenzo bakulonda okubeera presidential advisor naye ekyo kiyamba simanyi kiyamba Kenzo yekka tekinawe kigenda kuyambira music industry kyenebuza bamulonda kuyamba music industry anti kwegamba era line babamulondera kwegamba ya advising yawabula kubya music kubikwatagana ne art n'ebirala bwebiti ebiyiiye oba okitegeera kati ya gravity nga bwali nalabiko interview ku Galaxy abamubuuza ku Bobi Wine bamugamba agamba wakabi naye nze sisinza nze simbuye tasinza mbo tathimi mbuye tasobola kuvunama mbo kusinza naye kati ana bamugenda vunama ekyo basinze buli mwaka kuba muziki gwe okitegeera yagambye era bigenda yamba Kenzo yekka kuba talina kipya kyagenda ku advisinga president kibayambira abantu bonna era Kenzo ali kasaala ke kamubeeremu bwatyo wagamba ali akasaala ke kamubeeremu naye bonna kyembamanyiko bana yayagala bamuyite nawuliddeko wadonyumiza ano nti Muhoozi ategese by the way Muhoozi shipate bombi batiimu Muhoozi nsuubira okubanga bonna balya wamu bakoza wamu atugamba ayagala tegeka pate erya buli omu eyazaalibwa mwaka gwa 1905 mpaka 2002 ategeke pate babalina bategekera pate era mbungo mwaka tegunatuuka agenda bategekera pate ng'omwaka omupya tetunakuyingira before ndi bagamba kubemba ennyimba zonna enkadde zonna bagala bakuba ennyimba zonna enkadde era tayagala kutataganyizibwa kwonna mu kutegeka kyovula yalonze abantu 6 okolaki otegeka yalonze Sima Honorable Shiryowa Kiwanuka Honorable Richard Todongo Edwin Karugire Michael Nwagira Robert Kabushenga n'Enkwame Luyondo be bagenda okola okutegeka kugamba yaga ekintu nga kiri waliwo akasente awo kakati n'ekirala nti Muhoozi kati mukuba campaign ye yamalako yasalawo okugamba nti kazikube oba tekikkirizibwa mu mateeka kazikoleki naye tuli ku nsonga ya Gravity ne Kenzo bonna ba ttiimu besangeyo kubanga bajja kubeerayo nga balwanira emiceere gyabwe ng'era awo batandika okulwanira emiceere gyabwe anti tugamba ye agezaako kuba nti ayagala kwefula generational leader mbukati awo abo bafuga fabeyongerayo nomuzi 2000 whatever tukole byetwagala mukyali baana bato okyogedde nedda okusinziira ku myaka gye yagambye naye bwe tubala okuvaawo okutuuka eno gye tuli baaba ndi kito amma muteeke application okyogedde nze nja kufuna engeri gyentetankanyamu ekikyaddayo togenda kunsobya ssente kakati
nga muhozi bwateeka pateze ne Spice Diana jjukira Ashiba ayinayo show nga 4 si Lwakutaano Lwakutaano Shiba ayina concert so Spice Diana yakoze eki yatugambye nti nno it is important okulaga ekisa enemy wo anti vena tukimanyi beenooma okulaga enemy wo mukwano kubanga Katonda ayinza okublessinga in return so Spice Diana yakowodde buli omu ali team Spice Diana timushowing up mu college muwakire Shiba nebugamba bagenda gendayo mu line y'okubeera nti ba enemy tugende tuwagire enemy waffe kubanga kinajjukirwa nti Spice Diana last year mu concert ya Shiba eyaliyo ku Serena Hotel ya performing naye this year she won't perform oba beef yatandikira awo naye abo babiri abo baleka bapangayo bbato nekyendaba bapangayo bbato mama kali munda bamuleke era nsuubira okubanga bw'anaamala okukateeka wali bw'ati gye bujja maaso tuyinza okugenda mu bbato tujja genda mu bbato bakoleki bato ffe ate tulina obuzibu kati mu mbeera eyo baitha Shiba yabaddeko ku interview ne bamubuuza mu kintu kino yali atuuseeko ekiseera n'awulira nga kintu kya music kino kimukalubidde kwe kutugamba nti back then mu 2018 kata abiveeko we bali mu Coke Studio Africa obimanyi ebyo kata abiveeko kulwa manager we ba manager gwe yali ayina by then yali amuli bulala gundi Jeff Chiwa omukyala yaliwo by then manager yali mukyala so bili kwa that is like it is like 5 to 6 years ago Jeff Chiwa yeta Shiba era Jeff Chiwa yeta Shiba kati era bw'ata Jeff Chiwa n'akwatagana ne Mudiru Media Dirisa ate ya Dirisa yamanejinganga Shiba ku lwa Jeff Chiwa nendo bafuna butakaya n'asigaza ono sub manager ya African manager ali full kati saa zino simanyi naye nga kirabika kati abiveeko naye yali mu dressing room nabulo bagamba babundi simaya mu petiketi yange nzireka ninyenyonyi nzireka nalowooza munagamba ekyokuvaawo kiba kikosaye coach manager bijabba biwedde kati ndiye Jeff Chiwa leo mtu wa pressure nagumira ne pressure aje yateeka ku Shiba mu kiseera ekyo Shiba era ensobola kiyavaayo effort yali weeri omanyi kati labayo abaana abawala baba n'ekyejo kingi ate akubye yalaba ate nga Shiba kwegamba ye muyimbi Jeff Chiwa yakanikamuko kwegamba okusobola omutuusa waali nsuubira okuba naye akimanyi esaawa nti bamukanikamu kumukanika kwali kungi okay by the way ku nsonga y'ekyo ekivulu abayimbi n'ebivulu naku zino ne Grenade by the way ategekayo ekivulu omwaka ogujja Grenade ofiiso Valentine omwaka ogujja ayagala bayiwemu ekivulu kyekigenda obba ekivulu kyekisoose by the way era kakati Valentine ejja mugende Gogo Cricket Oval jagendo tegeke ekivulu kye kwezi wange ntole kito kati kankulabule ku bayimbi buli gw'oyogera nga nti otogezaako musembera togezaako sembera Grenade official kale Andy Sam Grenade official Grenade kale kakuba nyi ayina ennoozi naye ali wadde ki kazi yes okay mubi simanyi nze mubi wabula ndaba ayagala nnyo ebyobwereere tajja kumpa ssente okyo Grenade oyagala bya ssente njagala kugamba omuko nga mulaba mugaye mukuu muganda wange tojja kuleeta ano mpale nywera muguwaazo ajaba amaze okukola genda eri ku bazali manyi kyoba n'abankubye n'omuziki gwange ku show nze naasooka nawo kakati kozi olinayo buyimba ndeeta kale katukulidde mawulire amala tulina Wizomanizo Wizomanizo yakoze eki yayise promota mu kooti promota Nobert Invents mbu yakola ki yamusuubiza ssente ku show eri gye baakola eya Smile the Memories of Good Life naye ssente tezaakola ki
tezaawera ze yamuwa tannamumalayo. Kati promoter agamba nze yes sigenda gana mu kooti naye ng'ekisooka I'm the one who funded everything. Ekisooka nasookera simala okulya kwa Wizo nga nze costume enviiri buli kimu nga yakola ki. Wizo yalyanga dinosaur nti yalya nnyo mugambi ndowooza buli kimu omusajja agamba ye yakola ki yakiteekamu nesho egenda okugwa ng'ali mu mabanja naye kati ate Wizo Manizo baba muyita mu kooti tewali buzibu Hugo naye ayogera ebibye kwegamba nti yalya n'alya naako kyali nkubagambye nnyo okulya we twagenda mu ishuri kimanyi era si yamuliisa nakati kuba era mpozi ebyokulya tugayo byamuwa ng'agenda abavubuka balya kati waliwo olunaku lumu nalina n'omukwano gwange omu nga tugenda ku shootinga VDM yali antutte butwaze nga ngenda mu shootingirako kati bwe tutuuka eyo olwavubuka abajja nga bazze kuzina mazina mu vidiyo ba dancers kakati nga omanyi temuyinza kugenda kukola nga temunalya tugamba kasooke tulye wano tuyesooka ka restaurant yakamu ku Ntebe Road eyo kakati nga buli omu alina osaba ebyokulya kati bano babagamba okusaba ebyokulya baali bana tabo bagamba ndowooza katulye ekifiiriza ne batako tuma muntu n'atumya enkoko n'atumya ennyama n'atumya caayi w'amata n'atumya n'ocaayi omukalu ne batumya ne juice ne batumya n'obunduntu obulalala nga baabirya kati ne baleeta bbiiru kono yali atututte n'agamba bino by'abaana ababiridde bino tibali be babiridde ko isoko byawuleko isoko tubalide ebyaffe ne babibala takati byabali isoko bibali mu sente mmeka nti nazikwata nazisasula ne tugenda tebamaliriza bwe bali ba dancers mu video bamaliriza n'atolako ziri n'abawabbala n'atolako ziri kigamba nga ogati nali badde mbagulira emmere katugeze oba ya mutwalo abantu banaje emitwalo ena n'abagamba ezo zange kuze baalidde oba kitegeera kati n'akwata balance asigaddewo n'amutoola kuze abadagendo basaswa n'abagamba next time otowaga nti mugende muli temulyanga ng'abasiru mubeere nkoko magezi kwate balance wammwe namwe mube nga mulidde kuzammwe mutegeere next time mujja kutegeera nti omuntu tuba tulya mu nsawo ya muntu kakati muganda wange babeera ne gurupu kananjo kubanga we yali ali ng'ayambala alina abagaayi be muganda wange nga bali balya tumya olusaniya olusaniya lwa mutwalo 11 tubalinako obuzibu bawere ennembe n'ejaabwe ate oba bateeseera babiri amalala galiwa kakati omanyi DJ Slick Stewart and Roger bababiri abo kati ngambo zaali zibadde nga zitambula balayika bayawukana tibakyakola bonna nnyo kakati DJ Slick Stewart yabadde ku GTM radio eri mu London nagamba banange me and Roger are still one person tukyali muntu omu era nga Roger ndi wano naye tetuyawukanangako ebyo bye mutusamwasamwa oba kye bajje baddingane nga babadde balinamu buzibuzibu manga kinajjukirwa nti bakolako ennyimba ezimu ne Saha ne Rema ne Alan Tonics naye nze kenasinga okuwulira kekaka Alan Tonics kanyuma bakuzala ku Sunday bakumala tukategedde Katonda yatwala obudde ako kati bali nina okukkiriza naawe saagala kwefeebya nina okukkiriza wagala nga sikamanyi bansekerere bagamba timulekera okuboogera kati njogera neegendereza kubanga eriyo abako besaagala kunyiiza abakoddomi oba akazaaki nze ngenda kukola get together